waliwo obujulizi bwe mpulidde bwe baŋŋambye wano. Omukyala yawadde obujulizi Mukama yamukolera mu kisiibo kye tukubye amabega. Waali omukyala oyo bamumbuuliddeko. Dduuka misinde jangu. Kasitera obujulizi wabujja mu ssaala ya sipiidi. Dduuka misinde jangu. Kubanga abantu bawulire ku bujulizi bwo bagenda okujja mu Sunday service nga waliwo akimanyi nti ayinza okufuluma ng'ekizibu takyakirina. Ogenda kweyanjula bweyanjuzi mannyago, ekisibo kyakuyisa kitya, w'obujulizi Mwoyo Mutukuvu nga bw'akulungamya. Nze siwulidde bujulizi bwo, naye omusumba Naziwa abadde waali ansanze ku mmotoka nga n'akatuuka n'angamba waliwo omukazi yafuna obujulizi bannange abuweeredde mu ssaawa za bujulizi, singa omuwayo eddakiika 2 kale 2 nzikuwadde. Amannya gange nze Nakayondo Juliet. Nebaza Katonda musumba yenze mukyala yali ow'olubuto olunene olulala gwe wasabira n'omuyira amafuta amangi awo. Yenze nazaala mwezi gwa 3. Nebaza Katonda ndi mama. I'm a proud mother of 5 children. Naye ono omwana ow'okutaano bwe namaliriza okumuzaala omwezi ogw'okusatu nafuna problem n'ekyenda ekyemabega. Musumba bw'agamba mwebaze Katonda n'okugenda obugenzi mu toilet is a miracle. Nze nkirabyeko. Watannaba kukiraba saba nnyo kireme kujja. Kiri ekyenda kiruma. Musumba nenfuna obulwadde ne banzijanjaba, empeke n'enzimira n'enkoowa, empiso n'enzimira n'enkoowa. Omwezi gumu, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna. Naye nga bwe mba ŋŋenda emmanju mujja kunsonyiwa siri kubawemula. Naye nga nsooka n'ennyimirira bwe nti ku luggi ne mugamba Mukama nnyamba. Ngenda kikola ntya? Ne nnyingira ne ntuuka ku toilet. Twabeeranga n'omukisa mu kyalo nti zaabeeranga wala. Kati ez'omu kibuga obeera mu nnyumba nga n'abantu mwebali. Ne nnyingira munda ne nsooka ne nkabirayo ne mugamba Mukama nnyamba nze nga sikyalya mmere musumba. Naye ng'omwami yandeka nga ndi wa Nakawere wa mwezi n'agenda okukola ebweru. Naye nga sina na bwe nkimugamba. Abooluganda natuuka nga sirina gwe nakigamba kabeere wa luganda lwange. Abasumba bawo wano nsobola okubatuukirira naye sirina gwe nagamba nga neegayirira Mukama. Ne nkaaba ng'amaziga ne mugamba Mukama eddagala ndikooye. Sirina gwe ngamba bulwadde. Kati ate nga abooluganda abakyala mumanyi ne wano mu maaso nga kakkana wansi okukola susu nga nabaana alinga afuluma nga nina obulumi bwe sisobola kubuulira. Nensiiba ekisiibo kiri oba kyali kya kisumuluzo. Mukama akukwasa ekisumuluzo nga ndi Nakawere wa myezi 3 neŋŋamba ŋŋenda kusiiba. Nensiiba nenzijanga muzi overnight. Naye nga siina gwe ŋŋamba kizibu kyange nga n'omwana gwe nsula naye mu nnyumba tamanyi. Abooluganda ekyasinga okunkwasa ennaku bwe nagenda ku vidiyo omwana mutabani waffe ali mu P7 bwe yakubira kitaawe gyali e Bungereza n'amugamba Daddy sirabangako mama wange ng'atunula bw'ati, what is happening? Mama wange takyalya mmere. The boy cried. I also cried. Neŋŋamba Mukama nnyamba siina gwe ngenda kukigamba. Omwami nga njogera naye on a daily basis naye nga simugamba kinnuma. Kati mugamba ali e Bunaayira ate ye yeebaka atya. Neŋŋamba Mukama nnyamba. Abooluganda sigenda genda wala twali mu kusaba n'okusiiba okwa Mukama asirise ebireekaana. Ne neewaayo era ne ŋŋamba ŋŋenda kusiiba nfaanana nga bwe nfaanana si lwakuba siina mmere naye ekingoba tewali muntu mulala akikola ki akimanyi. Nze nkyemanyidde laba bwe nfuna olunyiriri mu Ngero 18 olw'10 nti Mukama kigo, erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi. Omutuukirivu addukira omwo mbunaaba mirembe. Ne mugamba muggwe nnina emirembe kanzigwewo. Bw'oba bw'oti bwe wasalawo bwe ŋŋenda n'agenda. Nensiiba nenzija mu Sande musumba eyasooka eya ebireekaana bisirike muwasabire essaala ya sipiidi. Nenzirukanga emisindaawo bwe wagamba ebula eddakiika 4 naye ng'ate kiri si kyensabira kati nga nakoowa okukisabira nakivaako nsigala kukaaba miranga nga ŋŋenda emmanju nga sikisabira nsabira birala. Nali nziruka abooluganda awo
nali ntuukaawo nagenda okulira ekintu nga kyefuula mu lubuto nenkutama nendukwata neŋŋamba Mukama ngenda kuswala omusaayi gugenda kumpitamu nga nze mmanyi musaayi gwe gukola ki gwe gufuluma ne mugamba Mukama ngenda kuswalira wano mu bantu nakisirikira obwedda lwaki okikoze essaawa eno naye bwe waayita obutikitiki nga 3 nenyimuka neŋŋamba ekiba kibe siina kyakukola kasita ndi ku kyaki nenziramu musumba n'agamba ebule eddakiika 2 neyongera nenziruka nagenda okulira ebintu binsalirira mu lubuto muno wansi ne mugamba Mukama bw'otyo bw'oyagadde embe naye nempulira emabega wange nti owonyezeddwa Oluganda saabitegeera nentuula saavisi neggwa saavisi bwe yaggwa nenzira ewaka nga bulijjo bwe nagenda okunaaba nga bulijjo kyenkwatako ekintu kyali kyavaayo nga kyenkana nga bwe kiti musumba nga bulijjo kyenkwatako saakikwatako bwe nagenda ku namba 2 kwolwo saakaaba in fact sijjukira oba nayogera n'okwogera nti Mukama nnyamba nagenda bya nnomo buli kimu nekitereera naye emyezi 4 nga mbatolinga n'ekintu nga Mukama wange simugambye nga n'omwana asula mu nnyumba takimanye ne mugamba Mukama bwe libanga erinnya lyo Kigo omutuukirivu ayingira omwo n'aba mirembe bw'oti bw'oyagadde embeere ate mmanyi oyina pulaani ennungi ngenda kuba mulamu musumba yenze mukyala yakuleetera obujulizi nga akaana kange ka myaka 3 nenkugamba baali bagambye mbu kalina kansa wano bagenda kalongoosa nenzija mu Namboole yasookera ddala nga ndi mu Katoliki nyambadde zisapule wano wali ne ku bigere akaana nako ne kawona kati keeka akaakaaba nga kagamba ddadi waako mami nga looking very bad she's pale she's what akaana kaawona mwoyo ku Namboole kati gw'ofuluma bulungi buli kimu kiri okay nibaza Katonda omwami mutumireko atera omwetondera omugambe ebimu bwe bya Mukama kubanga naye agenda bbira baleero Mukama wange nkwetondera kubanga saakugamba ali Bungereza naye nagamba Mukama kuba ate naye musumba nali musabira mukiri ekyasooka ekyekisumuluzo nali musabira yali tannafuna mulimo nga yakamalayo emyezi 3 mu ekyo ekya Mukama akuwa ekisumuluzo mu Sunday yasooka nga nindirira mawulire ga Mukama nga amuwadde ekisumuluzo ate yansindikira ka message ka I can't breathe convict simanyi biki with COVID-19 nga bamwaisolate nze ne mugamba Mukama kati ekintu kyava kingamba olabye banamuwa ekisumuluzo nga afudde neŋŋamba nedda Mukama wange tagenda kufa teyandeka Uganda n'abaana kufa nensaba mwekyo ekisumuluzo neŋŋamba wadde alina COVID Mukama ogenda kumuwonya ab'Ebungereza baafa naye ono yava mu Uganda okugendayo agenda kuwona nali ngenda kuva mu kisiibo musumba nga ŋŋamba naye ndi nakawere ne byensiibira ate bibyo kati gwe banaawa ekisumuluzo ate yalwadde naye ndowooza omwoyo w'amagezi naŋŋamba tokivaamu nenkiremeramu abooluganda bwe kyaggwa ne mugamba Mukama njagala bujulizi ne batusiiga amafuta ku Sunday yasembayo nga tebunnaba kujja nennemera ku Katonda bwe twava wano ku Sunday nennyingira ekisenge kyange nensinza nentendereza ndoza paka ssaawa nga 6 ogw'ekiro ne mugamba Mukama nze neekwese mu ggwe erinnya lyo ge maanyi gange nyamba kale buba tonyambye yamba abaana bano bennina owekitaabu omulimo abooluganda ku Lwokubiri nampeereza ka message naŋŋamba ngenda ku job interview please mama nsabira nenzija wano lwali Lwakusatu ng'agenda ku Lwakuna natuulaawo nensaba Mukama ku Lwokuna n'agenda bwe yavaayo naŋŋamba job interview ebadde successful ne mugamba toyogera Luzungu batuwadde omulimo oba nedda naŋŋamba omulimo batuwadde ntandika okukola nga 1 August neŋŋamba Mukama weebale okijjewo ekikoligo obisumuludde byonna musumba nina obujulizi bungi naye neyanziza kati gyali akola musumba nange eno ndi okke ndabirira abaana Mukama mulungi ekiseera kyonna nze bwe nkyogera nkikakasa amiina ate nsanyuse nnyo olwakagamba ako njagala nnyo omukyala ayita omwami we Mukama we kubanga Bayibuli bwegamba mumuwulidde ng'ayogera Mukama wange ne simugamba
kati bwe mugambe weetondere balo naafukamira mukama wange eyo respect ereeta obugagga ate ereeta Katonda. Amaka tegasobola kutama ng'omwami wo ye mukama wo naye tasobola kwetamwa, naye ng'omuyita mannya ge boosi n'akona mukama wange bojja yakusuza. Mukama wo omutuufu ye balo. Mwabatanafumirwa genda nakyo ng'okitegedde. Genda weetuulire, twebaza Yesu.